Buli mwaka ekibiina ekidukanya emizannyo ey'amatendekero aga waggulu ekya Association of Uganda University Sports kiteeka empaka za University League zino wazatendekebwawo n'ekigendererwa ekyokuzuula ebitone. Empaka z'omwaka guno zigenda kugibwako akawuwo enkya n'omupiira wakati wa Uganda Martyrs University eyawangula empaka zino omwaka ogwedde ng'ekyazza Bugema University. Tumanyi bulungi nnyo nti bagenda teekawo okuvuganya okw'amaanyi, naye mu nkomekerero tujja kufuna obubonero obusatu kuba tulina quality esobozesa okufuna obubonero obusatu olunaku olw'enkya. Medi Nyanzi omutendesi wa Bugema University agamba asuubira empaka z'omwaka guno okubiramu okuvuganya okw'amaanyi wabula abazannyi bateeseteese bulungi okuziwangula. Season tugitwanyonga enkulu kubanga olw'ensonga nti nno tumaze emyaka ndozi tusamba University kaseera okwangula liigi eno. Wotunulira otubaddemu nga liigi edudde okutandika nti twafunamu okweteekateeka okwali okwenjawulo ne tuma tuddayooko emabega kuba tunulira fenzi twasamba mu semester ewedde z'amaanyi nga tuzitulengeza. Enjo Nambooza agamba empaka zino zatandikibwawo n'ekigendererwa ekyokuzuula ebitone bantu bennalumunye. Kubiriza abantu okujja okuwagira ttiimu zaabwe n'abaagaliza abavubuka mujje mubeerewo abavubuka bano tubazzeemu amaanyi tulabe ng'omupiira kye kimu ku games ezisinga okubeera ennungi mu nsi yonna yonna omupiira gwe gusinga okulabibwa. Ttiimu 10 ze ziri mu kuvuganya okuwangula empaka zino ezigenda okuzannyibwa okutuuka ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogujja era ng'omuwanguzi agenda kusitukira mu sseddume w'ente. Nze nkikola ng'omu munnakyewa ng'omuntu ayagala omupiira ate n'omuntu ayagala okukuŋŋaanya abavubuka era abavubuka abo balaba bwe babeera awamu basanyuka omupiira gubagatta.